mu mawulire ge tulinawo okuva mu ggwanga erya Rwanda, enkolagana ey'obuyambi ebaddewo wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Belgium emaze okuba ng'esazibwamu oluvannyuma lw'olutalo olugenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Eggwanga erya Belgium libadde liwa eggwanga erya Rwanda obuyambi obw'enjawulo ng'era bw'ozzenga owulira era nga bw'ozzenga okimanyi nti amawanga gano agava ku lukalu lwa Bulaaya, European Union countries, amawanga obuli Bungereza, amawanga omuli Belgium n'amawanga amalala gabadde gakola kinene nnyo okulaba nga gawa obuyambi mu mawanga gano aga Africa. Wabula oluvannyuma lw'olutalo olugenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wakati w'abayeekera ba M23 nga bagambibwa okuba nti bayambibwako gavumenti y'eggwanga eya Rwanda ekulembera Paul Kagame Rutagambwa. Kakati eggwanga erya Belgium lyafuddeyo ne litegeeza nti ekyamazima ekikolwa eky'eggwanga erya Rwanda okubeera nga lyeriri emabega w'abayeekera ba M23 n'ekigendererwa ekyokulaba nga bamaamulako gavumenti ya Felix Tshisekedi newankubadde nga bo bye boogera birala. Jjukira emabegako awo twakuwa amawulire ng'abayeekera ba M23 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo baavayo ne bategeeza nti ekigendererwa kyabwe kyakununula abamu ku batuusi abali mu ggwanga eryo abali mu kubonyaabonyezebwa gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo etuula mu kibuga ekya Kinshasa ekulemberwa Tshisekedi. Kakati ate oluvannyuma baalabiddwako nga bayingidde ate ne Maserengeta era ne bawamba ekibuga Bukavu ekya province emanyiddwa nga South Kivu. Kyokka emabegako awo era twakuwadde amawulire ng'omukulembeze w'abayeekera bano ba M23 nga bayambibwako gavumenti y'eggwanga eya Rwanda baategeeza nti olutalo bagenda ddwongerayo paka mu kibuga Kinshasa eky'eggwanga erya Democratic Republic of Congo era nga wano ekigendererwa kiba kyakuvuunika gavumenti ya Felix Tshisekedi. Gavumenti y'eggwanga eya Belgium yavuddeyo neyevumirira era ne bategeeza nti ekituufu kiri nti eggwanga lya Rwanda Paul Kagame Rutagambwa kyakola si kituufu era baamugambye nti ssebo twagala okomye okufacilitatinga okuyambako oba okudduukirira abayeekera bali mu kulwana n'okwonoona obulamu bw'abantu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era olutalo luno luviiriddeko abantu abakunukkiriza mu kakadde okubeera nga tebakyalina we basula, batandise okubeera nga ate beeryankuta ew'okusula nawo wafuuse ekizibu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo oluvannyuma lw'olutalo oba obusambattuko obuteekeddwawo amagye abayeekera ba M23 nga bayambibwako eggwanga Paul Kagame lyakulembera erimanyiddwa nga erya Rwanda. Kakati wuliriza, wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Belgium wabaddewo enkolagana ey'obuyambi. Rwanda si yebadde wa Belgium obuyambi, wabula eggwanga erya Belgium libadde lirina obuyambi obw'enjawulo bwe lisindika mu ggwanga erya Rwanda nga likulembera Paul Kagame Rutagambwa. Kakati eggwanga lino lyavuddeyo ne linenya era ne livumirira Paul Kagame ku kikolwa kye yakoze oba ekikolwa kyali mu kukola kyagenda maaso n'okuba ng'akola okusapootinga abayeekera ba M23 abali mu kutigomya obulamu bw'abantu abali innocent mu ggwanga erya DRC, Democratic Republic of Congo. Kakati Kagame olwamugambye bino era bino olwamugudde mu matu n'agamba kati wekiba bwe kityo muyina okuteekinga sayidi. Aba Belgium newankubadde mutuwa obuyambi tuli banaku naye muyina okuteekinga sayidi, tojja kujja nti atobeere ng'otuwa obuyambi ate bye tukola obivumirire. Paul Kagame era n'ategeeza kusinziira ku gavumenti ye nti ffe obuyambi oba enkolagana ebaddewo wakati w'eggwanga lyaffe n'eggwanga erya Belgium obuyambi bwonna obubadde butuweebwa tukkiriza era tubusazizzaamu, n'enkolagana ey'obuyambi ebaddewo wakati w'amawanga gano abiri eggwanga lyaffe erya Rwanda n'eggwanga erya Belgium tukkiriza enkolagana eyo ebeere ng'esazibwamu. Bino nno byonna bivudde ku lutalo olwa M23 ng'erimu kulwanyisa gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo okubeera nga bibaawo. Okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Euronews nga guno mukutu ogusaka amawulire agali konsandi ku nsonga ez'amawanga aga Bulaaya oba olyawo n'okwetolola ensi yonna, official website yaabwe mu bbanga siddene nnyo eriyiseewo bafuddeyo nayo ne baba nga ate bakonfaminga ensonga eno ne bagamba Rwanda suspends Belgian aid program over DRC war comment. Nti oluvannyuma lw'ebigambo ne comment n'obubaka obwa eggwanga erya Belgium bwe lyatadde ku nsonga z'eggwanga erya Democratic Republic of Congo abayeekera ba M23 gye bali mu kutta n'okusaanyawo obulamu bw'abantu ba bulijjo n'okubaleetera okubeera nga babundabunda eggwanga erya Democratic Republic of Congo, comment gye baakoze yaleetedde eggwanga erya Rwanda okugamba nti ffe tetunenyezebwa era bwe mutunyenyeza obuyambi bwonna bwe mubadde mutuwa Congo, Belgium ebadde ewa Rwanda obuyambi. Kati ate Rwanda egamba nti obuyambi bwonna bwe mbadde mutuwa olw'okutunenyaako ku bibiri e Congo tubuyimiriza tetukyabwagala. Belgium has angered Rwanda by condemning its role in backing the M23 rebels in the Eastern Democratic Republic of Congo.
Rwanda has stopped its aid cooperation with the Belgium following Brussels' criticism of Kigali's involvement in the ongoing conflict in the East African Democratic Republic of Congo DRC. Eggwanga erya Rwanda lisitoopinze era liyimirizza obuyambi bwonna bwe libadde lifuna okuva mu ggwanga erya Belgium oluvannyuma lw'okuba nti eggwanga eryo lyabanenyezzaako okugenda okulaba ng'ate basupportinga abayekera ba M23 abali mu kulwanyisa n'okutabangula emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati gwampuliriza ojja genda mu comment section ombuulire kino ani afiirwa, eggwanga erya Belgium eribadde liwa obuyambi oba eggwanga erya Rwanda n'abantu baalyo ababadde bareceiving obuyambi okuva mu ggwanga erya Belgium? Kubanga Belgium yebadde wa Rwanda obuyambi kyokka Rwanda yesanctioninze Belgium era obuyambi Belgium bwebadde wa Rwanda yegambye obuyambi bwammwe tubuyimirizza, Belgium tokkirizibwa kuddamu kubeera ng'otuwa obuyambi okusinziira ku gavumenti y'eggwanga eya Rwanda ng'etegeeza ginnaayo ey'eggwanga erya Belgium. Kakati wuliriza nga tukyagenda maaso n'okutuusaako updates wano nga baga nti Belgium accuses Rwanda of undermining the DRC's territorial integrity by supporting the M23 rebels who have seized two major cities in the east of the country in recent weeks. Nti bino bivudde ku ggwanga lya Belgium, eggwanga eryo okubeera nti lyanenyezza era ne likondemninga oba ne livumirira eggwanga erya Rwanda okulaba nti bataddewo embeera era basupportinze olutalo lugenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga basupportinga n'embeera ey'okuwa ebyokulwanyisa n'embeera ey'okufacilitatinga financially n'obuyambi bwonna bwe basindika eri abayekera ba M23 babeere ng'ate batigomya emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati nno kino kwe kyavudde. Angered by this message, Rwanda announced on Tuesday that it was suspending its 2024-2029 bilateral aid program with Belgium. Endagaano ebadde wakati w'eggwanga erya Rwanda gye bayita bilateral aid program, endagaano y'obuyambi ebadde etambula oba contract ebadde etambula wakati w'omwaka gwa 2024 nga yasayiningibwa okukoma mu mwaka gwa 2029. Kati eggwanga erya Rwanda bagamba ffe temutunenya kubigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era buli atunenyaako ajja kifeesinga. Kati eggwanga lya Belgium mwe musooso kifeesinga, tubabaaninze temukkirizibwa kuddamu kutuwa buyambi. The Rwandan authorities released a statement on Tuesday claiming that Brussels was sabotaging its access to development finance, including its multilateral institutions. Rwanda's foreign minister and internal cooperation minister w'eggwanga erya Rwanda avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga ne kye tuyita internal cooperation yagambye nti ddembe lyaffe okukola kye tukola era tewali muntu n'omu ayinza kutusitoopinga. Prime Minister oba amyuka deputy prime minister omumyuka wa prime minister mu ggwanga erya Belgium omukyalo oyo gw'olaba naye yavuddeyo n'agenda ku mukutu gwe ogwa X n'agamba bw'ati: "We are committed to a professional suspension process that preserves the gains of our long-standing cooperation for the benefit of Rwandan people. We are determined to continue our efforts to raise awareness and mobilize the international community to find a peaceful solution to the conflict in the Eastern Democratic Republic of Congo based on international law." Yagambye tukkiriza Rwanda watu suspendinze, it is okay. Mutu suspendinge wabula njagala okutegeeza eggwanga erya Rwanda nti tugenda mu maaso n'okusigala nga tulaga obwenkanya era nga tulwanirira obwenkanya okwetolola ensi yonna, era nga nkozesa obuyinza bwange nga deputy prime minister mu ggwanga erya Belgium tujja kukoowoola kye tuyita international community. Wano tuba tutegeeza ebitongole eby'amaanyi okwetolola ensi yonna omuli ekitongole kya UN, amawanga ag'amaanyi okwetolola ensi yonna omuli amawanga nga United States of America, amawanga nga Bungereza, Germany, Bufalansa n'amawanga amalala. Omukulu n'ategeeza tujja bakoolinga nabo babeere nga bayimirira wamu n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo oluvannyuma lw'okuba nti Paul Kagame Lutagambwa asapootinga abayeekera ate nga tayagala kugambwako. Ngoto gwa Redstone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinza okubanga gy'otulabira bwe bityo bitambula okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bwe ziba sanctions ku luno. Ate Rwanda si gye bakubye sanctions wabula Rwanda ekubye sanctions ku buyambi bwe badde efuna ng'ebufuna okuva mu ggwanga erya Belgium. Egambye Belgium tetukyayagala buyambi bwo era tokkirizibwa kuddamu kuyamba ggwanga lya Rwanda n'ensonga yonna. Kanzije tubeere nga ate tweyongerayo n'ensonga endala.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okuva nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi